Uganda police forces, including the IGP, was deployed now to the polling stations, you'll find that the number of polling stations outweigh the Uganda police force personnel. So it's inevitable that the UPDF will come in to give support to the Uganda police force so that we have peaceful election. Why do you say any candidate? Jamani we akulira matenga yemubi w'obulumi so tosobola kugamba nti mutabani w'omubbi w'obulumi ate abaafuna obulumi bwaffe kugenda. When we were there, one of the army officers came up to me and told me that in Uganda, we shall not allow a civilian to rule us. We shall not allow a civilian to rule us. That's the military sending a message. So now, inadvertently, I think what will happen, you might experience an internal coup even within the army itself. There are so many army officers who are not happy with how the army is being run under General Muhoozi. Jebuvuddeko General Muhoozi yavaayo n'ategeeza nti tebajja kukkiriza civilian kubeera ng'akulembera eggwanga lino. Yenna anaddako kulembera eggwanga lino alina okubeera nga wa magye wa poliisi singa kitaawe anaaba avudde mu buyinza. Ze zimu ku tweet ze yawandiika. Mu bigambo Bobby Njagi byayogeddeko agambye nti wanditegekebwawo ku amagye okuwamba obuyinza naye nga kino kiteeketeeke mu ngeri yakweddiza buyinza. Bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Ebyama bingi era buli kibi kibaamu ekirungi n'ekirungi kibaamu ekibi. Okwatibwa kw'abano kuzuukusizza ebyama bingi ebiri emabega bitugenda okutunuulira olunaku olwaleero. Alex Waiswa Mufumbiro njagala kutegeeza nti aleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero. Era olunaku olwaleero bagenda maaso n'okubeera nga bawulira omusango gwe Waiswa Mufumbiro. Kyokka era olunaku olwaleero nga bw'olengeraawo abadde atuusibwa ku kooti. Era olunaku olwaleero lwe bagenda okugulawo kampeyini ze officially olwaleero oba waali oba taliiwo kampeyini ze. Wabula bayungudde ttiimu okuva mu NUP n'abayimbi abagenda okubeerawo ab'enkyukakyuka bayitirivu Kamaala. Bonna tugenda beera nga tubalaba. Olunaku olwaleero omukulembeze wa NUP we yasuze amagye gakedde kwebulungulula kifo kyonna nga bakutte emmundu oyinza okulowooza bali mu battlefield. Ng'oyinza okulowooza awo akazimba ako bakagambye mulimu omuyeekera alina zibbomu zigenda kutulika. Byonna ogenda beera ng'obiraba osobola okubeera nga obinnyonnyoka. So ng'ate Bobi Wine agenda kubeera ng'ayolekera ebitundu ebyenjawulo okubeera ng'akuyega abantu. Naye tufunye amawulire nti RDC mbitundu bino oli yakola effujjo eryakwatiwako baganda baffe era alina abavubuka bateeseteese okukola effujjo. Nga bw'olengeraawo babawadde ssente, t-shirts n'ebirala. Kale nno olunaku olwaleero era luyinza obutabeera lwangu. Mukama ateeke ekisa ku bagenze. Emmotoka ye ya RDC tugenda beera nga byonna tubitunuulira mu mboozi yaffe gye tuleese. Emmanuel Dombo yavuddeyo n'agamba nti aba NUP beekwasa bwekwasa. Basooka gambo NRM egaba mmere ne bakizuula nti tetugaba mmere. Negamba mbu tuleeta abaana abato ab'essomero kulaale nakyo ne bakizuula nga si kituufu. Kakati bino byonna tugenda biraba ddala bituufu oba bikyamu. Tugenda kubeera nga tubiraba tusobole okubeera nga tubitegeera. Medad Lubega Sseggona bannanga omusajja campaign zigenda mutta. Batandise n'omuzannya mu comedy. Waliwo akantu kenkuleetedde kabadde kanzise oye Sheikh Manala bannange kabadde kanzise tugenda tuuka akali amagwa tekakyagagaaya
tugenda beranga tutuukayo. Omukumi owa kampuni emu akubye client ya masasi agamuje mu budde. Tugenda biraba. Lutamaguzi Semakula ayongedde okubeera nga ataama ebigambo bingi byonna tugenda beera nga tubitunuulira olunaku olwaleero oba mu mboozi yaffe. Katukole bwe tuti tujje wamma ebigambo tubyogere. Video gimpeere like tukomeyo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ewaawo mbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime. Tutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi era omulombi wa dduwa. Munonyeko mukwano gwange ku namba y'essimu gy'olengera ku screen esembe 770 070 munonyeko Sheikh Ashrafu ensonga azimalira ddala mukwano gwange. Ebikusumbuwa munonyeko takuba nsaasi akozesa Quran okakasa nti wamma owona n'amaanyi ag'omutonzi waffe. Katweyongereyo. Bwe tubanga tweyongeddeyo nja kusaba video gimpeere like. Tutandise ne Alex Waiswa Mufumbiro. Lunaku olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro aleeteddwa mu kooti era nga omusango gwe lwe gugenda okuwulirwa okulaba oba afuna bail. Bannamateeka be nga bamusabira bail okulaba nga ayimbulwa ku kakalu ka kooti ajja kwasaganya emirimu awoze ng'aviira ddala ebweru nga bw'akola n'emirimu gye. Okusinziira ku bye tufunyeeko, njagala osokotuwe ndowooza Waiswa ng'atuuka nga bamutuusa bantu bangi abazze bannamateeka ndabye leader of opposition ndabye bonna abantu baweddeyo olunaku olwaleero abakulembeze mu NUP okulaba nga Waiswa anunulwa. Sam Muyizi yoyo ingini abali mwezo waali ya Waiswa Mufumbiro. Tuweeko kaawo then today. People power. Ye Waiswa Mufumbiro aleeteddwa mu kooti ey'Ennakawa okulaba nga bamusabira bail nga bwe mbadde nkutegeezezza. Tumulabyeko kaawo ku mpingo bifaananyi nga obiraba n'oga abannange bintu si byangu. Musajja wattu abava maachi ali ku mpingo niye olabira ddala nga amaanyi gakyamulimu akyasobola okwogera. Taata we yoli gwolengera omusajja asaze akawalaata abadde waawo taata we naye azze. Nakutegeezaako wano taata wa Waiswa Mufumbiro yawummula yali chief magistrate owa Masaka court oyo gwolengera awo atudde okulira Joel Ssenyonyi y'omu ku bazze okubeera nga beeyimirira mutabani we era nga n'omukyala namulabyeko waali okulaba nga Waiswa Mufumbiro ono ateebwa. Abantu ab'amaanyi ddala ab'enkizo era abalina kye bagamba eggwanga bazze. Abali balina omweyimirira luli kwe kwali Joel Ssenyonyi, kwe kwali nnyini abali mwezo, kwe kwali taata we oyo gwolengera awo ne mukyala we. Kooti n'egamba nti tesobodde muwa bail olw'ensonga mbu abantu
Amantu abazzo mweyimirya kituufu basaanidde naye ebbaluwa zaabwe okuva ku kyalo tezikola ki tezimatiza mbwe ebbaluwa z'oku kyalo tezimatiza niyo oli chief magistrate Mulamba taata we ono yingirya balimu ezo meya Mulamba mukyala we toyina kyobuuza kyokka nga ate kyali nti ne Waiswa yennyini Kaliba mwagwa asobola okweyimirya nga otaleese muntu mulala yenna asobola okweyimirirwa nga taleese muntu mulala yenna nene wankubadde nga ye asobola baleetirako n'abalala abazitowa ne bagaa nti ate ebbaluwa z'oku kyalo tezimatiza bulungi so tufunye ku bigambo bya Waiswa Mufumbiro wabula Justin no nga bw'atugambye nti ali gumite amazima gali nti omutima mugumu era bino bye bigambo byayogedde kuwagira Bobi Wine si musango era siri criminal. I'm a political prisoner being persecuted. It's democracy that is on trial. The doctrine of separation of powers, the independence of institutions. I am not a criminal. It is those who have brought me here who are criminals. And we will not stop, we will not relent, we will be resilient, we will be committed to making sure that democracy overcomes violence. In the legislature, it is what is on trial, not Alex Waiswa on trial. It is the independence of the judiciary on trial. It is the sanctity of the doctrine of separation of powers on trial. It is not Waiswa on trial. And we will fight until that is happening for our children and our children's children. Kale ye Alex Waiswa Mufumbiro agamba yakyali gumite tewali kyemumugamba okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu se musango era agamba yes political prisoner ne kooti wano si yali mugezesebwa wabula kooti yeri mukubera ng'egezesebwa ekyo kye bayita okuzaala taata wuuli wali atudde mulamuzi naye omwana anyeenya gavumenti kyokka ate tojja muleka kye bayita okuzaala anyway kale bwe tuba nga tuvudde ekifaananyi kimutujjiddeyo bulungi ekyo oyo gw'olengera oyo musaati enjeru atudde wali leader of opposition ye taata wa Waiswa Mufumbiro omwami oyo kale tweyongereyo olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine ayolekera ebitundu eby'Emitooma, Sheema ne Rubirizi. Mitooma, Bushenyi ne Rubirizi. Anyway, tusooke tujjewo kino. Olwaleero Waiswa bw'ava mu kkooti bategese omukolo ogw'okugulawo kampeyini ze oba waali oba taliiwo zigenda kuggulwawo era omukolo gwe gwolengera leero nga 13 olunaku lwaleero essaawa 6 n'endowooza 6 ziweze bali mu kkooti. Kakati abantu bangi katulabe ku bayimbi abazze okubeererawo Waiswa Mufumbiro wadde taliiwo yeeyo ttiimu ezze nga bw'ogirengerawo Fefe Busi, Dax Vibes, Dax Katero, King Saha, Maulana, ye Raini, kakati ne bayungula ne bannakibiina abazze okubeerawo Waiswa. Tiimu yeeyo Waiswa mwennyini kati agenda kukiikirirwa muganda we. That is singa baba tebamuwadde bail. Agenda kiikirirwa muganda we. Ssenyonyi SG Nyanzi Nina Rose Zambali, Walukaga, Mulyanyama, Virginia, Luyirika, ono yani ali wano wansi. Erinnya lye ndyerabidde. Then netuzaako wano Luyimbazi Nalukoola, ono Betty Namboze. Abubeka Kawalya yali awo kuliraana wakati wa Luyirika ne ani Luyimbazi Nalukoola. Ye tiimu
so kale onaawulira oba waali oba taliiwo gojja kuseka. Tuveeyo tugende butereevu nnyo. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasuze oyinza olowooza nkambi ey'abayeekera gavumenti oba amagye ga gavumenti gagizudde, emmundu zikyuka, omusajja n'emumenya n'agijja ku mukono ogwa kkono n'agizza ku ddyo, ziikase ppiki twazirabye n'olunaku olwajjo. Gwe weebuuze kino kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Tuweko katono nnyo katambi ako. Polisi amachaga leero mu kibuga Rukunjiri ekedde okugoba abawagizi ba Kyagulanyi we yasuze ku hotel. Bakedde kugoba izo gamba tuli mu lutalo laba oli akuteka seppichi kajegere oyinza ogamba oba bagoba batujju bakedde kugoba abantu mu kibuga ekya Rukunjiri. Oyinza ogamba tuli mu lutalo. Kakati abakulu abo bazze ne basalako hoteri, basoose ne bagaana abantu okubeerawo. Abo ne bajja nga bawera mpola. Ekivuddemu kamera bwe zongedde okubeera nga zirabika ne beemulula baveewo. Ne weebuuza kati eyo emmundu enoona kyawo. Weebuuza naye tugenda binnyonnyoka mu maaso awo emboozi weegenda. Wogenda okutegeera enoonye ekyawo. Wetulaga we bigenda okubeera ebizibu. Now, bw'obanga ovudde awo, njagala tumanye nti NUP ebbanga lyonna etambulira mu bugubi, eri mu kalulu, naye eringa eri mu kucojjanyizibwa. Tujjukire baakwata banna NUP embalala, abaana bayitirivu ne baggalirwa. Mu kwatibwa embalala nga waliwo RDC ow'embalala eyaorganizinga byonna ebyagenda mu maaso ye Nicholas Nuwagira Nicholas. Olwaleero tusabire abagenze Emitooma, Bushenyi, omukulembeze gyagenze okunoonya akalulu, kubanga tutegedde nti waliwo ekibinja era RDC ono amanyidwa nga Nicholas Nuwagira kyayungudde. Mujjukira bayambala t-shirt za NRM ne bajja ne batandika okubeera nga bakuba abantu baabo bali mu kwegezaamu. Nga bw'olengera akakatambi bye bifaananyi ebivaayo, era nga n'okusinziira ku Judith Nalukwaga agamba the RDC of Mbarara Nicholas Nuwagira who accused disorganization in Mbarara is here in Bushenyi giving money and t-shirt of NRM. Bobi Wine is supposed to be here today. Agenda kubeera awo. Ne wagenda okubeera RDC wuyo ali mu kubeera nga agaba ssente, t-shirt za NRM, ekiddako oyinza okulaba nga miggo. Same person, omuntu y'omu eyali embalala eri era n'agenda maaso n'okubeera nga akola ekintu kyekimu. Kakati ekyebuuzibwa bwe babuuza omwogezi wa poliisi Lushoki nti naye abakuba bo mubagamba mutya, nti bano tebaloopa naye temulaba ndi abajje baloope. Noganda ekakati ono mwogezi kika kiddala ayogera obulimba obwereere. Katusabire baganda baffe naye ebivubuka bikawuule bya NRM bibyo biweereddwa ssente, biweereddwa t-shirt, birina mu kwegezaamu, tebyekwese, biri mu kwegerezaamu awo ku street nga bigenda okuba abaana baffe. Era ojja kulaba nga bagamba aba NUP be baakubye
ngawe bakola uli baba kuba emiggo mwogezi wa polisi naga nti bano be balumizza ati be balumizza abakubye. So tusabe tutekemu essaala. Now bwe tubanga tuvudde awo njagala tutegeere amagye gagambye gagenda kuyingira mu kalulu. Amagye gagambye gagenda kuyingira mu kalulu. Tegandi agadde kabeeramu. Ne gagenda kabeeramu olw'ensonga nti bw'otunuulira polling station n'abasirikale n'abapoliisi abali mu ggwanga mbwe abapoliisi batono ku polling station obungi bwa polling station kale nno nga kyetaagisa amagye okujja okubeera nga gabeerawo gayambeko poliisi. Ne bw'owulira orders ate ze gayisa kikulaga nti poliisi eri mu control. Twakuzannyidde akatambi kano katukakuddiremu okutuusa ku kinyusi kye twagala oba kye nandyagadde otegeere. Okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga, ekitongole kya poliisi kyokka kye kikkirizibwa okwetaba mu kukuuma emirembe mu kaseera k'ebyokulonda. Kyokka singa embwa etuuka weegayize mmwanyi, etteeka likkiriza poliisi okusaba obuyambi mu bitongole ebirala, gamba ng'ekitongole ky'amakomera, abakuuma ebisolo ko ne bannamagye. Kyokka enfunda nnyingi abavuganya gavumenti n'abayaayaanira enfuga etambulira ku mateeka bazze balaga obwennyamivu olw'amagye okwefuga omulimu gwa poliisi mu kukuuma abakola kakuyege n'okulonda kwennyini bo kye bagamba nti kimenya mateeka. Kati olunaku olwaleero amyuka ayogerera amagye g'eggwanga Henry Obo atugambye nti nabo tebandiyagadde kwetaba mu nteekateeka nga zino, naye abasirikale ba poliisi bakyali batono ddala, kale nga mu mirimu nga gino beesanga nga balina okubakwatizaako. Even if all the Uganda police forces, including the IGP, was deployed now to the polling stations, you'll find that the number of polling stations outweigh the Uganda police force personnel. So it's inevitable that the UPDF will come in to give support to the Uganda police force so that we have peaceful election. Tifengeje ly'abantu tujja kubeerawo okulaba nti n'akaseera kano ak'okulonda abantu balonda mu mirembe. Ngemu ku kaweefube okukakasa nga akalulu kaabwe kakuumibwa, bannakibiina ki NUP baavaayo n'eŋŋombo ekunga abawagizi baabwe okukuuma akalulu kono kakaayanira singa kabbibwa. Bano bannamagye babasabye okubyesonyirira ddala olumala okulonda bonna badde ewaka. Protest vote etandikidde wano ewangaala. Tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa. Kano akalulu basebe ne bannyabo sike ka bulijjo. Mumpulira bulungi. Kano akalulu sike ka bulijjo. Kano akalulu bakayita protest vote. When you finish voting, please, you go home and then you wait for the time for the announcements of the results or the time for counting of it. That's when you could go back. Other than crowding the polling stations and becoming a security threat to other citizens or trying to intimidate others at the polling station. Okwogera bino babadde mu kutongoza enteekateeka z'okukuza olunaku lw'amagye olujjukibwa bulinga 6 February. Okay, kale ye police egambye nti ne bw'okwata abasirikale bonna abali mu ggwanga ne IGP waakwo ne n'omugattako amazima tebasobola kumalayo polling stations ziri mu Uganda. Bwe mbadde ntunulatunula wano kiraga nti mu Uganda tulina abasirikale ba poliisi emitwalo 49 4,928 si bwe kiri? Emitwalo 4 approximately 4,928 tulina polling stations mmeka? Yate bano be bagenda bagattako simanya tuongeddeko omutwalo gumu mu bweziti simanya tuongeddeko kati ne wano nayo tebatuwa namba y'abasirikale ntuufu tebatuwa namba y'abapoliisi ntuufu ne kale katugende n'ekyo ekyabwe
bw'omala okukitegeera ekyo nti amagye automatically gamaze okubeera nga geeyingiza mu kalulu, ojja n'ofuna emboozi eya Bobi Wine ng'ayanukula ku bino ebigambo byabwe. Bino bye bimu ku byabadde alambulula mu press briefing gy'akoze ku makya nga tannasimbula. Tuwulire yayogera ki ku ky'abasirikale abamagye okwenyigira mu kalulu. Mutuweeko. Amiko omwogezi w'amagye bagamba nti abantu Yesu twawulidde amiko omwogezi w'amagye bagamba nti abantu bwe bamala okulonda baddeeyo waka beebake banaababuulira ebudde mu kulonda kredi. Ekyo si kye twapulaninga okukola, ekyo si kye tugenda okukola. Ayinza okuba yabadde ayogeza butamanya, naye amagye tegalina mulimu gwonna okulonda kwa bannayuganda, era ekitongole kikukwatibwako okulonda ke kakiiko k'ebyokulonda. N'olw'ensonga eyo amagye galina kukola mulimu gwako. Mwami Museveni candidate mutabani we yakulira amagye ate nga ye mubbi w'obululu kungwe, so tosobola kugamba nti mutabani w'omubbi w'obululu ate yabaakuma obululu bwaffe okugenda oba obwagala okubbibwa. Ffe nga bannayuganda ffe tugenda okwekumira akalulu kaffe, era abantu nyongera obagamba mukanoonye mukalonde ate mukakuume. Mwami Museveni mubbi wa kalulu, mutabani we azayogera ku ebyo byonna ebyakalulu ate yaba mukuuma. Bobi Wine agamba kino tekigenda kubeera nga kikola. Naye tulina wano emboozi eya nankulu wa NMG owa Nation Media Group. Yavuddeyo n'atuwoleka ku bulimba, obulimba obuli mu bitongole bya gavumenti. Kwano bakugamba mbu simanya tugenda kuyambako poliisi, naye nga amazima gali nti mukama waabwe CDF General Muhoozi abatumye ekyo. Kakati nga si bigambo byaffe, katufune ebigambo bya akulira NTV oba Nation Media Group etwali mu Daily Monitor ne baani katujifune. We saw footage of security personnel literally picking up a camera which is branded NTV and literally throwing it to the ground. What's that? You know, microphones and literally snapping the microphones. Like, what's that? What is that? And so when you go now to pick up, let's go pick up, because obviously for insurance you're going to need the destroyed equipment back. Let's go pick up let's pick up, you've already destroyed it anyway, let's go pick it up. And then the guy at the police station, I think the DPC or something, is like, no, I have orders from above not to release it. You've already destroyed it, like it's destroyed, we can't use it anymore. Orders from above not to release. And I'll just give you an example. Because the question is, who do you hold to account? Like when journalists are beaten. And I'll just give you an example because of its recency. Like say those two Kenyan activists who were held. And people stood on the floor of Parliament. Parliament where you swear to tell the truth and nothing but the truth. Right? And they said government did not have them. The Minister of Internal Affairs said government did not have them. The Attorney General said the government did not have them. Is he a judge, Chinove, who eventually ruled it as voluntary disappearance. 39 days later, the Fountain of Honor stands up and says, we arrested them and kept them in a fridge. That for me speaks volumes of where we are right now. So you'll even say, you'll say police, you beat our journalists. Police will say, we don't know. It's not us. Then the next group will say, it's not us.
Then the next group, you understand, it's not us, it's not us. So we say, okay, let's take it to the, they will all deny and say it's not us, it's not us. When we went to, when our security guys went to pick up our equipment, you understand, from, I think it was, I don't know where the Kasangati. They had destroyed the equipment. We saw footage of security personnel literally picking up a camera, which is branded NTV, and literally throwing it to the ground. What's that? You know, microphones, and literally snapping the microphones. Like, what's that? What is that? And so when you go now to pick up, let's go pick up, because obviously for insurance, you're going to need the destroyed equipment back. Let's go pick up let's pick up, you've already destroyed it anyway, let's go pick it up. And then the guy at the police station, I think the DPC or something, is like, no, I have orders from above not to release it. You've already destroyed it. Like, it's destroyed. We can't use it anymore. Orders from above not to release the equipment. I'm like, okay, so what did the guys do? They were released without charge. So for what reason are you now holding equipment if the people who are manning the equipment have already been released without charge, dumped somewhere? So why are you holding the equipment? Orders from above. So who is above? You understand? So for me, there's several things that are not right in this, what we want to call like the civic space. We knew for certain that it had shrunk, but now it is like beyond even just shrinking. It's just a complete maze, even how you maneuver your way around this civic space. So media should, you know, on a good day be just that, relating information and whatever. But on any good day, you'll be called names, you'll be called this, just for trying to do your job. So, but the question on accountability, it's always, you know, who do you hold to account? So for us, like when the Daily Monitor was closed, it was the Ministry of Internal Affairs, because it was police that closed. You understand? They were wearing police uniform. So the case was against the Ministry of Internal Affairs, under whom police falls. You understand? Simanyi oba owuliriza bulungi ebintu ebyo. Omukyalo yakulira NTV, wabula NTV yali wansi wa Nation Media Group, etwaliramu emikuto mingi, Spark TV, KFM, Dembe, n'emikutu emirala. Naye akuzimbidde ekifaananyi ng'akikujjira ku bannakenya bali abaawambibwa, ng'akugamba nti ne mu Parliament gye balayirira okwogera amazima, Minisita Chris wali omunsi mwamulaba, yayimirira n'agamba ate tubalina, tugenze ne tukebera mu police cells wonna taliiyo, ng'ali mu Parliament. Namala n'akugirayo ekirala, n'agamba nti Anthony General Kiryowa Kiwanuka yavaayo ne n'agamba tebabalina. Kooti neeyisa n'ekiwandiiko nti bano abantu tukakasiza era tukebedde tewali we bali. Oluvannyuma lw'ennaku kumpi 3 Fount of Honor General Museveni navenaga twali twabateeka mu fridge. Era omukazi n'ayongera okusigira ekifaananyi nti ffe kamera zaffe zize zoonoonebwa, ne bw'obuuza nga bakugamba order from above, n'abuuza above yaani? Yaani bwe tuli ebigenda mu maaso mu ggwanga, weewuunya. Now, ne tuvaawo awo, bw'omala obitegeera nti eggwanga matankane nga mpale z'aba 7, nojja n'otandika okutunuulira. Tuddeyo tutandika okulaba
era nga twekenneenya mu bigambo bya General Muhoozi byazaayogera bwe yava n'ategeeza eggwanga nti teri civilian aliddamu kufuga ggwanga lino. Yali abitegeeza oba yali asaaga? Tugenda kuwulira emboozi eya Bobby Njagi gye yavuddeyo n'ategeeza. Wabula kugamba nti mu makomereyo waliyo abasirikale. Wano njagala mukawulire, waliyo abasirikale abasoba mu 150 nga bano baakwatibwa olw'okuba tebakkiririza mu bukulembeze bwa General Muhoozi bano basibe. Ndowooza bino ebigambo bijulira byenzize njogera wano nti abamu ku basirikale abali mu kukwatibwa nga bagamba nti babasa ku misango gino simanya batega bbomu ez'ekimpatiira, tusobola okulaba nga kituufu tetujja bawakanya, naye gasobola okubeera nga ekyo nakyo baakiteekawo kukwatirako basirikale abo abayinza okubeera nga tebakkiririza mu General Muhoozi. Oba ontegeera kye njogerako nti omuntu abadde asinga okucriticizinga General Muhoozi ye General Kayindo Otafiire. Yalwana ye yaleeta taata we General Muhoozi yaleeta Mwami Museveni mu buyinza, naye okusinziira ku mwami oyo Bobby Njagi muganda wa General Kayindo Otafiire ali mukomera ku biragiro bya General Muhoozi. Kakati byayogera byatugambye bikonfaminga nti ddala ekituufu abasajja bandiba bategekana kwewamba. Njagala tufune ebigambo by'omukulu ono. There, one of the army officers came up to me and told me that in Uganda, we shall not allow a civilian to rule us. We shall not allow a civilian to rule us. That's the military sending a message. So now, inadvertently, I think what will happen, you might experience an internal coup even within the army itself. There are so many army officers who are not happy with how the army is being run under General Muhoozi. He has personalized the military to become a family affair. His only close relatives are the generals. The rest of the army officers are being treated. We have 150 army officers who were imprisoned in the same camp we were in. These are colonels, lieutenants, majors. Do you think they're going to sit back and watch their country go down that way? He's inviting a mutiny within his own country. All right? So he might think he's the absolute power, but power belongs to the people. Oyo, any hope for the region? Any hope for human rights to be respected? And what should the people do moving forward? I think the people should come together. I think what we call for is people power, higher power. People's power is the highest power. Dennis, there is no government that has ever won against the people. Never. It will take us 40 years, but we'll take you out. And I believe this is a safe situation. We are going to win it finally. It may cost us a few lives, blood, everything, but we will win it eventually. It's better for them to decide that they are coming to be part of the solution than to fight us, because that is going to be something that is not going to be the best. We had some very careless remarks about him waging war, into Kenya. That is something you should not even think about. Yeah, I think that's not the way to go. You see, human rights in the region is not just a suggestion. It is a reality. In Kenya, it is... Njagala tandika n'ekibuuzo ekisembyeyo. Bagambye nti yagambye General Muhoozi nti... When you were there, one of the army officers came up to me. Abamusonga mwenwe. Bobby Njagi agambye nti takigeza. Tachirowooza nako. Tachigeza, tachirowooza nako. Neka tutuddeyo wali. Nicholas Oyo. Bamubuuza muyinza kikolera ki? N'agamba kino kyetaagisa kwewaayo. Okwewaayo kiyinza okutwala emyaka 4 ne bajja genda. Bajja kukola ki? Bajja genda. N'agamba and of course kiyinza tukostingayo. Kubulamu obutonotono genda. Okiwulidde ekyo? Kiyinza okostingayo kubulamu obutonotono genda. Ne bagende. Kakati bwaddayo wali we twatandikidde ku Bobby Njagi.
nga akunnyonnyola abasirikale abasinga si basanyufu n'engeri General Muhoozi gy'atwalamu amagye agalwaninganga ekintu ekyewaka ekya famire. Kati abasirikale bangi si basanyufu, banyiivu, si bamativu n'ebigenda mu maaso. Oba okategedde ako. So ekyo ekigenda mu maaso. Kati musuubira nti mbali mu makomera n'abasirikale bangi nga basibe. Era njagala okuzzaayo nkujjukize ebbaluwa ya General Sejjusa. Ebbaluwa eyo eyafuluma mu 2013 n'adduka n'agenda n'ebweru. Ebbaluwa eyo yali etulaga Muhoozi project nga Mwami Museveni bwe yagidesigninga. Mu gidesigninga ng'eraga mbu waliwo abalina okuvaawo bajeno n'abalala ku madaala ag'enjawulo okusobola okwerulira General Muhoozi ekkubo okubeera ng'afuga eggwanga lino. Oba weebiri oba tebiriiwo. Waliwo bajeno abaafudde nga kiyinza okwekuusa ku ekyolowooza. Oba baatulimba mu bbaluwa. Kale ndowooza baatulimba. Si kyo ebyo nabyo tubiteeke ebbali. Then katukomewo mu byaffe. Ebyo gye tubaddemu si byaffe. Emmanuel Dombo ye mwogezi wa NRM. Dombo yavuddeyo n'agamba nti ekibiina ekimu kigamba mbu simanya ffe tugaba emmere nga we twagigaba ddi. Omulabye Dombo ye kennyini masavu mingi. Ye kennyini akulaga nti njirya n'entuuka. Tuwe ku Emmanuel Dombo. Ate kaakati Dombo agambye bo tebasasula mmere ate nganda bakatambi kali mu mmere. Soko omutuwe. Meddwa okukunga abantu okujja mu nkiiko zaabwe. Kati bwe balabye ennamba ze NRM nga ziyitirizi ne batandika okwebuuza nti tukikola tutya. Basooka kugamba nti tufumba emmere. Bagenza okulaba teriiyo. Aba ne bagamba ntugaba zi t-shirt. Enkiiko ebbiri ezasooka zonna tekwali t-shirt n'emu. Kati baleeta ekirala tuleeta baana ba masomero. Abeeyo baliko n'ebirevu nga bajja mu primary okusoma. God have mercy upon us. Dala kikyoyinza okudda mu Dombo. Kikyoyinza okudda ku Emmanuel Dombo ebyaddala. Kuba buli kimu okirabye kyeraga. Bogadde tebagaba t-shirt ne bazikulaga nga bazigaba. Tebagaba mmere nabbanja ng'ali munamukayana na bifi. Tomuwa bifi bingi. Ekifi tugaba kimu. Tetuleeta baana ba masomero evidence ne zivaayo. Obukakafu oba obujulizi. Kakati kiki bagamba nti tebagaba mmere. Tuwa akatambi k'emmere tulabe oba ddala tebagaba mmere. Tuweemu. Naye nga bifaanana bubi mu kaveera. Abaana babawa biki bulinga obubi. Bana mmwe baba bawa ebintu ebita obiraba. Anyway, tuveeyo wa Dombo. Tweyongereyo. Asebo Dombo tukkiriza muzeeyi.
ku byonna byoyogedde tewali kye mukola. Tewali kye mukola. N'ebyo bye tulabye NRA ebikola si NRM. Si weewaawo katugende ewa muganda waffe Sseggona. Sseggona akalulu keegezaamu Mutuga. In fact campaign zimwegezaamu. Zimutadde omuguwa mu bulago. Singa kisoboka yandikomye na wano omukulu Sseggona. Awo yabadde akuyega balonzi nenga abalonzi boogera birala. Mutuweeko just seconds 3 gokka. Kati Sseggona waliwo yamutukoleddemu wano akantu kessaagala tulwewo. Njagala otuwe Sheikh Manala n'akantu ke yakoze mu Sseggona. Hello. Enza abadayimba. Sseggona. Wanje? Sseggona lyokotula bulungi mu beat ebyo byoyimba onyanyagira bye byaki byoyimba. Toddamu kusibwalirako wano. Oba oyimba. Kiki njogero yagala kundaba mukamwa kisiru. Nkugambye bwoba oyimba Sseggona omuntu anyumirwa oluyimba. Nebyo byoyimba omumambalo. Oyimba biki mboyimba biki. Ensize mukama wange badde ngeza ku nze muyimbi w'ekitundu kyange badde ngezako kuyimba nkiyimbidde emyaka. Wabayimbira ddi. Nze ebiragala ebikadide mu lusuku bya mirundi oli eyo mboyimbira ekitundu kyo nga bwakimbira ddi ne bawulira oluyimba nti nza seba Sseggona mu nnyimbi obulungi amanya go gwana akali amaggwa siri wali amuliko obwenye bukulinga obwetikiro bw'empisi wenna weefunyiza olinga akataka kasuso ng'ogamba nti nakali amaggwa bwewali amenvu n'ogayita amaggwa oli musiru mulekerawo tusiruwalirako buli kintu kye tuteesezza wano owoza yoyimba sitayiro ki laga kigozi mulyango gwe naawe oyimberaga tuleko wakadongo kamwayimbera yo wayimbidde tulabyeko enjawulo mu music ngeri gyatula mu beat ng'alina n'eggono eddongi naye ate ggwe ozemba okola eggono toddamu okuleeta kye bayita eggono ssebo ow'eggono tukugambye kino wuliriza toddamu tusiriwalirako gwe n'ekiri kirino bwe mwatoola ne mukwata ekinusu eky'ebitaano ne babongera mwajja muli bambega bintu mmwe ekimutukalubiriza obulamu ate singa mwali eno mpigi singa mwe twaba okyadde omuliro ku mulima aweeno amatuuliro gonna nga twagayo kyayo. Awo we tuli ensi bw'ogiteekako amaanyi ejjagga kussaako. Sseggona singa bamugamba kaadi tofunye nagakampagire walukagga singa ekitiibwa kyayina singa n'abantu beerabira dda ebikyamu bye yabakola. Anyway katweyongereyo tugenze Walutamaguzi Ssemakula ebigambo bye si biwoomu eri babisindikira bebaani mutuwe. Bino emboozi musimanyi ddayeeka Museveni yalagidde balabisi abasinga mu bamanyi babalondeeyo nga talina kaakulya tuulirako najja nga alabisa azungira ku mulyango gw'omulonda Museveni naawe ng'omuggulira wakiri omuyira enkali ey'abaana abaana ne baba emisana ne bafuka mubawo ne kapaketi nti ogwo omusulo gubeeraawo nabe enkwesengebwa ejja mulonda Museveni ogikuyira negenda ng'ekitege omusulo tegudda naye ejja genda ekyuma ekimanye. Lwaki tebajja kubasungirako kukola makubo oba okufuna amazzi oba amasannyalaze namwe ne bajja kubola byawerekerwako owakamundu kamu owakamundu bwe yeseetinga mwe bw'otunula bagamba Museveni nti ffe tetuli bamalayika naawe toli malayika n'abantu bo naye ffe enjawulo yaffe tuwuliriza
omuntu akuwuliriza emyaka ana ssebo aba awuliriza n'otuuka n'omutwalako ebijja by'abajjajjabe bino bye tulabase. Bobi Wine yonna gy'ayitira abantu obalaba nga bayaayaana, obalaba nga baagala, obalaba nga emitima gyabwe giyaayaana okulaba obukulembeze nga bukyuka. Simanyi kiwuka kiri abakulembeze nga batuuse mu buyinza, kubanga oli abeera alwana naye bw'atuuka mu buyinza n'afuuka ekizibu. Mwami Museveni byonna bye yajja avumirira abikoze n'asukka n'okusukka. Waliwo wano omukyalo omukadde Bobi Wine gwe yasinkanye olunaku olwajjo. Njagala tulabe emboozi ya mukadde ono gituweeko. Nituzazikora mama, nituzazikora. Kare mama katuzeru kunjiri, katurauke, tuwanga barinde. Tinkumanya teka ngu nituzakura boku, konka twasinga nituzagaruka, nituzagaruka mukishabire kandi mutaka ruru. Mwebari mno. Na amrera mukajebwa. Njagala ofune ekifaananyi kino. Bano abantu beeno bo Mwami Museveni tatuukana gye bali. Ne bakugamba nti Mwami Museveni gy'asinze ofuna akalulu naye tatuukana gye bali. Bakugamba gy'asinga ofuna akalulu naye tebamumanyi, bamulaba ku TV. Lwaki bw'aba agenda ayita waggulu mu nnyonyi, abatuuka waagenda beeba abali waaba agenze abaliraanyeewo bamukadde baani tebasobola kwakisesinga n'amakubo mafu makyafu. Kati bonna kye baalabye kyabadde kyanjawulo nti ono omwana Bobi Wine atambudde n'ayita n'eno yonna ewaffe ate ng'agenda ayimirira. So kirungi nnyo nnyo nnyini ddala. Na bwe tuvaawo waliwo abaana abaalabiddwako nga baggaliddwa abasomesa naye ng'abaana sebo bayimba ebobi bobi ekyagulanyi tuweko katambi ako ko simanyi bwe tuyinza nakkannyonnyola tuweeko. Otya nze simanyi wa kukinnyonnyola. Bano ababadde basibiddeyo abaana oyinza bagamba ki? Nvuddewo Masaka ewuuma. Nyongera okutegeeza ennaku z'omwe zigenda kubeera 29 Kyagulanyi Robert Mitembo ayolekera Masaka. Niyo abaana b'e Masaka baba bali gumite. Abaana b'e Masaka amaanyi mangi. Batongoza jo campaign ebizimbe ne bikwatirira. Nejjukira DF yatongoza luli abantu batono kaba mungoba. Masaka netongoza ne gubula omukombi ne gubula asala tuwe katambi ako. Ebitagambika kyekiri Masaka nkuba mwaka faana n'engamba kigenda kubeera kitye Masaka nga 29 RDC waayo yeewera tebageza ne bajja ate kino ekisawe tukibamya ate bino njagala ojjukire nga gene Masaka jjagisimbula magere
ng'agende Masaka ajja gisimbula Magere agikwate agitunuze ku lw'e Masaka Road wano wonna Mpigi ye tutandikira Mpigi mu kibuga Kampala wakati wagenda okuyita asala agitunuzeeyo wali ayite ekibuyaawo agitunuze ku lw'e Masaka okategedde kati ate ku kajanja k'abaana b'ewaffe bajja muno ne Kampala yes abaana b'e Masaka bajja muno ne Kampala alyoka jje kyengeraawo ekkubo balizibe kuba ekyengera balina okusimba ebitooke mu kkubo agenda okutuuka Mpigi wali okuva kuli n'agenda aweteyo wali Mpigi ng'ebimuli byasomye dda bajja nakuleeta ebiwotose kakati agizingo gitunuza wana b'e Masaka olaba akajanja bakakola mu bitabakwatako kale ogenda okuyingiraawo okufuluma Lwera bayingiraawo erukaya ng'abaana b'ennyama tebakyakola abaana b'emisitaawo ab'enkoko nga tebakyakola anti ensi ejja kuba ezikidde nalaba juzi yali ono omukyala ali ono wa NRM kino ekyali kigaba ssente kino ekyali ne babbalamu ekiwemula Namyalo yali awo ng'abaana tebamutegeera nabagaye nandiguze ennyama naye buzibu muwagira Bobby n'obuza kati yayimirirawo ki ng'akimanyi ba Bobby kakati onaawulira gujja kuseka anyway katuveeyo eyo tusobole okubeera nga tweyongerayo bwe manga nkwongeddeyo mukwano gwange njagala kutegeeza nti amasasi gavuze olunaku lwabadde Lwakubiri emboozi eno nagirabye ne mbaako ebibuuzo bye neebuuza ng'omuntu ne njagala nzije ngibayitiremukko mu mboozi eno tuyinamu omusirikale wa poliisi era abadde akuumira kampuni eri private oba private company mukuumi yakubye omukongo amasasi ku woteeri n'amutta ne batugamba nti yamukubye mu butali bugenderevu yamukubye n'amutta emboozi eno egenda etya nayagadde ogifolowingako wano batugamba nti mu butanwa omusirikale ono yasse Manduso n'akuba gwe yalowoozezza nti mubbi amasasi ameka amasasi 5 not 50 5 bullets ku hoteli emanyiddwa nga Alment Hotel wano ku William Street naye omuntu ng'omwekanza okuba amasasi 5 omuntu ng'omwekanze okuba amasasi 5 njagala emboozi eno tugiyitemu ffenna twebuuzemu ebibuuzo okusinziira ku poliisi wano mu Kampala yavuddeyo neetegeeza nti omukuumi ono wa kampuni yakubye omugenyi munnansi w'eggwanga erya Congo amasasi 5 agaamutiddewo bwe yalowoozezza nti ono yabadde mubbi era ng'ono yabadde azze ku Alment Hotel ku William Street okubeera nga yeebaka bino byabaddewo olunaku Lwakubiri ng'ennaku z'omwezi mmeka ng'ennaku z'omwezi 12 ng'ennaku z'omwezi 12 ku ssaawa 6 ez'ekiro omukuumi ono amanyiddwa nga Isaac Aliyo era nga akolera kampuni ya PRK Security Company Limited ono yagyeko akabaati n'akuba Jacob Amanyo nga munnansi w'eggwanga erya Congo eyabadde asuze gwe yakubidde amasasi ku gate eya hoteri eno okusinziira ku poliisi Aliyo mbu yalowoozezza mbu ono oba yamuteeberezza okubeera intruder
bwatyo naggula akabaati n'amukomerera amasasi. Mu bwangu omusirikale ono naye yakwatiddwa, oba omukuumi ono naye yakwatiddwa, era ne bamuggyako emmundu ey'ekika kya rifle, ennamba ne bagiteekawo. Eno amasasi 5 ge gaakozeseddwa. Okitegedde? Badetective obudde buno okuva ku Crime Investigation Directorate CID bwe bagenze maaso n'okubeera nga basikaninga scene era ne badocumentinga buli kimu ekyabaddewo, bagamba okunoonyereza kukyagenda maaso n'okubeera nga kukolebwa ku fayiro gye baatuteereddewo. Poliisi egenda maaso n'okubeera ng'enoonyereza kyekyaviiriddeko omusirikale ono, naye nkugambye baatugambye nti ono yalowoozezza intruder. Akati emboozi eno egatta emboozi nnyingi era enzijukiza abamu ku bantu abazze bakubwa amasasi. Abajjukira waliwo emboozi gye twakolako wano mu Septemba nga 7 omwaka guno gwennyini, essaawa zaalinga ndowooza 11 ez'okumakya. Enjuga endala yagwawo ku bbaala gye baali bayita Bruno's Bar Night Club mu bitundu ebyadduko eyo, era omusirikale yakola ekintu kyekimu. Ne tetumanyi okunoonyereza kwono ko kwakomawa, era tetufunanga ripooti lwaki ono yakomerera abantu bano amasasi. Eno yo tunaagifuna, beebuuzako lwaki bino bituukawo. So byebyo tetugenda sukkako wano, okujjako kubeebaza nti mubadde balabi balungi. Mukama Katonda abatuweere bye musinga okubeera nga mwagala. Yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kulenzi mu kiseera kyekimu, mbadde ne Abe ku mapeesa ng'anyigaanyiga okulaba nga buli kimu kikutuusaako bulungi. Nebaza ttiimu gye nkola nayo timwebale nnyo. Njagala kubateera wano. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.